bamubi ba Soga TV. Njagala kulamusa bannamukono mwenna gye muli mujje baliko gye mutaddeko engalo zammwe leero. Mwebalina kubeerawo abalamu abafunireko ebizibu tubasaasira. Erinnya nze Amaniyo, mukyala Amaniyo Dravile Sheila, nga nva Goma yeteekateeka okubeera omubaka omukyala mu Mukono District nga ngenda kubeera ku kaadi ya NUP, National Unity Platform. Ensonga gye njagala okwogerako leero ensonga ya NEMA. Buli omu gy'ayaayaanira, buli omu gy'ayogerako kubanga ekoona ku bantu bonna, naddala abantu ba wansi be babunyabunya. Oyinza okulowooza nti nno bannayuganda si bannayuganda, bagenda ne babatulugunya mu nsi yaabwe ate nga ddala bannayuganda. Ekitongole ekya NEMA, mandeeti ya NEMA ntuufu erina kukuuma obutonde obw'ensi yaffe, kubanga obutonde nakyo kintu kikulu, okulaba nga preserve our environment and also issue ya climate change. Naye bakikoze batya ekintu ekyokukuuma obutonde ne evictions okugoba abantu abali mu ntobazi. Ekisooka nze ndowooza nti mulimu obusosoze mu mirimu gya NEMA gyekola. Obusosoze buno bujja nti balonyamu abo abanafu, abantu abatasobola kweyogerera, ne bajja ne babasenda nga tebabawadde warning, nga tebabalabudde, naye nga big fish abanene abalina bagamba noguzi, abalina obusobozi, abalina we basobola okuyitirawo awo ne bayisaawo ebintu byabwe, ate ne beeyongera okwongera okwonoona obutonde nga bateekawo amakolero ate agongera ddala okwonoona obutonde nga bateekamu zi industrial wastes ezo ezimala ne zoonoona ki obutonde bwaffe. Kale n'olabanga omuntu wa wansi anyigirizibwa nnyo. Kyova olaba ffe nga abakulembeze abalumizibwa abantu tuvuddeyo okwogera nti NEMA ekintu kye mukola si kirungi. Musobola okuteekawo alternative nti abantu be mugenda okugoba ddala mubafunidde alternative gye bagenda okugenda, mubawadde compensation. So si kujja ku omuntu ozze ku makya n'omugamba nti tugenda kukusendawo, abaddewo myaka 2 myaka 3, ddala ekyo kiba kyabwenkanya. Omuntu abaddewo myaka 3 myaka 2 obaddewo awo, towa warning, tolina kyokola, naye wabula oweereza ba petrol station olw'okuba be balina ssente, ate nga waliwo n'abagagga abalala bangi nnyo. Abantu babiraba, bino ebintu byonna bye tujja twogerayo oba tunogola, abantu babiraba, tubiraba n'amaaso gaffe. Oli najja n'asendera ddala mu nnyanja yaffe emuli ebyennyanja ng'ayagala gimalawo kugisaanyawo. Kale NEMA ebyo bye mulina okutunulira ebinene ennyo, mu bitunulire byonna holistically, not selectively. Muleme kusosowaza oba okunogolayo abo be musobola okunogolayo olw'okuba musobola obbalinnyirira. Kyova olaba abantu bakyaye nnyo gavumenti kubanga babeerabidde. Mujje mubuuza abantu bwebabuuza n'obabuulira bawulira, oba n'obaweereza alternative basobola okkiwuliza ne bakitegeera, okusinga okukozesa force yegenda okuleetera abantu okukyawa programs zino oba enteekateeka za gavumenti zebeekola, ate nga waliwo alternative tusobola okukozesa. Abantu batuuse n'okwekyawa, abantu batuuse n'okukola ebintu ebitasaanidde na kukola. Omuntu wabeera desperate nnyo, atuukako n'okukola conscious ye oba akensoni kabula n'okubula. Kati bw'olaba ng'abavubuka tebalina mirimu, abavubuka beerabiddwa, abavubuka tebalina training. UPE, amasomero ga UPE oba amasomero agasomesa ebintu, waliwo mismatch of skills ne jobs. There's a mismatch. There is a very big gap. Waliwo deliberate government policies ezirina okuba designed addressing issues ez'abavubuka, okulaba nga unemployment oba creatingawo emirimu kusoboseddwa okubeerawo, kubanga abavubuka bakola 80% of this population. Ate bali very frustrated, banyiivu nnyo kubanga tebalina kyakola. Bagendewa okujjako okukola obwa booda. Kati nga abantu baffe abafudde e Mukono South be batemyetemye bannange, tubasaasira family zaabwe, kansala waffe ne abadde amuvuga, tubasaasira nnyo ne family zammwe. Naye nsaba bannayuganda, nsaba bannamukono, nsaba abavubuka, leka tubeere
bagonvu, leka tubeere bagonvu, tumanyi tunyigirizibwa naye ate okufa si solution. Okufa okutta omuntu tekugenda kuleeta mulimu, naye wabula twebudaabude, twezzeemu amaanyi, tulage okwagalana eri bannaffe, okwagalana ng'eggwanga, ebyo bikolobero ebyo bireme kubaawo, naye ate tubeere nga tuli ready okuyigirizibwa ate n'okuyiga, tubeere nga tuyaayaanira okuyiga okwo. Newankubadde batwerabidde, gavumenti eyo batwerabidde kubanga mukono, nze njogerera mukono, tewali makolero aga training aba youth, tegaliiwo. Era nkubiriza gavumenti ejjeeyo ejjukire abavubuka ba mukono ebakolereyo ebintu ebigenda obba traininga. Skilling hub eri eniwaffe Kayunga etwala bitundutundu bingi nnyo, etwala districts nnyingi nnyo. Kale tosobola kugamba nti abantu nga 5 oba 10 okuva mu district yonna eya mukono erina population nnyingi nnyo nti ejja kusolvinga ekyo ekintu. Nsaba bakole enteekateeka enneneko egenda okuabsolvinga issue y'abavubuka, okulaba nga bali trained, okulaba nga bateeketeeke ate nga bali ready okukozesebwa, ate n'amatendekero agali mukono galeme kukozesa baana nga tebabasasula, kababawa ssente nga tezisobola nakusasula rent oba nakubeesaawo n'amasannyalaze. Kale ddala nsaba nnyo Bannayuganda babatreatinge ne dignity. Bannayuganda batandise okwekyawa olw'okuba tebabatreatinze oba tebabayisiza na kitiibwa kye basaanidde. Kyobola abaana bagenda okukola obwakadaama, kati balagewa bakole ki? Tewakyali ttaka lya kulima, tewakyali bisomo lya kulima, olabira ensi yonna eyonoonese. Naye tetuggwaamu ssuubi, fenga gavumenti ensuubize, waliyo ebintu ebisuubize bingi nnyo nga tulina enteekateeka z'abavubuka ezigenda okubeera all inclusive. Kyova olaba tugamba abavubuka muveeyo tudde mu bifo ebyobukulembeze oba tutongere amaloboozi nga twogera ebintu ebitusoomooza, biki bye twagala, ate tubeere bakakkamu nga tuli disciplined abavubuka, because discipline is equal to success.